Ayi Katonda ow'ekisa ekingi, kabaka w'abakabaka kitaffe, nzino mu maaso g'Omukama n'abantu b'ekitange. Taata nga twenenya olw'obutale bw'etuukirivu bwaffe, twenenya olw'okusobya kwaffe, ayi Mukama. Taata wonna tusobezza, wetuviiridde mu maaso go, wetukoledde ebitasaana, wetukoledde ebitajjansa, ebitakuweesa kitiibwa, by'otayagala, era ebyo by'otasiima, nsabye otusaasire. Omwezi guno ogw'ekkumi Mukama, gw'oyogedde n'obulamu bwaffe, n'otugamba nti Mukama, gugenda kubeera mwezi gwa kununulibwa, okununulibwa mu bintu eby'enjawulo, okununulibwa mu nsonga ez'enjawulo. Ayi Katonda ow'ekisa ekingi, nsabye obeeko omukyala gw'onunula, wabeewo omwami gw'onunula. Nsabye ekitiibwa kyo kirabisibwe, nsabye obwakabaka obujje Mukama, ekitiibwa kyo kirabisibwe, obeeko gw'otaasa. Haleluya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amanya mpitibwa Robert Kateregga. Nsooka okutegeeza nti ngenda kuba ne service wano, Sunday service egenda kutandika essaawa zigenda kuba 7:30 nga tukyali ku mulamwa ogw'okwawula emyoyo. Tuli ku topiki ey'okutegeera emyoyo. Omwoyo gw'obwa Katonda gwe gutya, omwoyo gwa Sitaani gwe gutya. Nzizemba kibagamba nti Sitaani mwoyo, era Sitaani bwe yali ng'agobwa mu ggulu teyajja yekka, yajja n'egganga, yajja ne regioni, yajja n'ekibinja. Ekibinja ekyo kitambula nga kyetooloola ensi, era ekibinja ky'emizimu egyo tekitudde nga gwe bw'otatudde ng'obuulira enjiri ya Kristo. Ne Sitaani naye ba agenti be tebatudde. Alina ba agenti ab'abantu nga ggwe, alina ba agenti ab'emizimu. Mu byonna tuli mu kusoma tulabike nga tuwona okugwa mu butego bw'omubi, tulabike nga tuwona okugwa mu butego bw'omulabe. Kiyamba ggwe era kitaasa ggwe okumanya amazima. Abantu bangi bagudde mu nsobi, abantu bangi batambudde mu bintu ebitasaana, naye nga just butaagala kumanya. Kubanga ogaanye okumanya, ne Mukama agenda kukola ki? Agenda kuleka. Buli lw'onaayagala okumanya n'otegeera ebyamanga bino bigenda kuyamba, togenda kuzanyirwako Sitaani. Ne bangi Sitaani abazanyiddeko, amaka agafudde. Kanveeyo. Nzize wano okutuusa message ey'omwezi. Nakoze message negaana eggulo, naye kati ngireese olwaleero. Nzikiriza Katonda eyakola eggulu n'ensi gwe tusinza. Bwe tuba tusinza Katonda ono gwe tutenda omukulu, tewali kintu muntu kye weerowoozaako nga ggwe. Abantu bonna bayinza obutakutegeera, ensi eyinza obutakutegeera, naye Katonda gwe tusinza omulamu mwetegefu okumaliriza omulimu gwe yakutandikisa. Tolina mwana wa muntu gw'ogenda tegeeza maanyi ga Katonda bwe gafuga gy'oli. Nziza okutuusaako message ey'omwezi gwa October. Gwe wenna n'agitambuliramu togenda kuyamba nze. Njagala nnyo okwogera amazima, agaagala ogatwala, tagaagala ogaleke. Togenda kuyamba nze, oyamba bulamu. Message ya October ekugamba nti totya. Katonda kitaffe akugamba totya. Kino kiseera kya kununulibwa. Guno omwezi gwa kununulibwa, naye abantu abanunulibwa baba n'amaanyi mu kukkiriza.
ndi muntu atayagala kukulimbalimba kuba sina kyenfunamu mu kulimba wabula ate mu kugamba amazima afunamu. Ministry eno eyitibwa Truth and Justice. Ne bw'otambula n'omuntu omu naye ng'ategedde amazima. Si kirungi okutambula n'abantu 100 naye nga tebamanyi mazima. Nakwimusanga Mukama. Gwe bw'otambula n'amazima n'otambulira mu makubo ga Katonda oyamba obulamu. Ettendo lya Mukama lituula mu kamwako ne mu mutima. Ly'essanyu lya Katonda. Essanyu eryo liyamba ani? Eggwe. Nze tudde nina essanyu lyange. Omuntu yenna tasobola kunzijjako kuba si yalimpa. Ne liyamba nze. Livaawa mu kuweereza Katonda wange, mu kunoonya Katonda wange. So kutuusaako message eno. Tulina message 2 zonna nga za mugaso eri obulamu bwo. Kijja twala ekisa kya Katonda bw'onaazitegeera ogenda kukolwa bulungi. Osande Katonda kitaffe. Wuliriza. Mukazi gwe, musajja gwe, oli mu nsi eno si lwakwagalako era si lw'amaanyi go. Nkidemu? Oli mu nsi eno si lwakutegeerako oba okumanyako okungi. Weewaawo nga mu nsi mwe tuli mu kujajingira abantu, mwe tuli mu kulaba abati bati n'abali bati. Okujajinga abantu kyengezaako waliwo Katonda ekintu kyoyinza okunenyeza muntu nga kwagala kwa Mukama. Nebaza Mukama tize kyensobola okukutuusaako nja kikutuusaako. Era nga kikusika kikutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Era bw'onaatuuka mu bwakabaka bwa Katonda nze ngenda kusanyuka era Katonda ajja kumpa omukisa. Yeebazibwe Mukama. Njagala otegeere kino. Mukazi gwe na musajja gwe. Waliwo abandabira ku YouTube. Waliwo abali ku Facebook. Njogera n'enkuyanja y'abantu abangi. Ng'ebigambo bye nkugamba leero bigenda sigala emyaka nawe ginaaba 5. Njagala okutegeeza nti mu kwewaayo okunoonya Mukama kanya omutima gwo gube mwerufu. Lwaki omutima gwo gulina okuba omwerufu? Osobole okukola abalala. Kyendi mu kutegeeza kwe kwagala mukazi gw'oweereze, kwe kwagala musajja gw'oweereze, kubanga Mukama waffe ng'amaze okuwangula omusaalaba, ng'amaze okuwangula amagombe, yakisibirira ng'entanda. Abamu bakugamba oweereze, olabanga gwe balina gwe baagalako ebibyo. No. Omuntu yenna bw'aba aweereza Mukama tekitegeeza nti akoze musango. Okununulibwa kuli mu kuweereza Mukama. Oyinza obutabitegeera bye njogera naye ojja bitegeera. Okununulibwa kuli mu kwagala Katonda. Ani agenda okukununula nga tomwagala? Ani agenda okukununula nga tomussaamu budde bwo? Ani agenda okukununula nga tomuwa biseera byo? Ani agenda okukununula amaanyi agajjawa? Yakusanzeewa. Abantu bangi bagenda kumala emyaka mu bulokole nga babala myaka. Abantu bangi bagenda kumala emyaka mu bulokole nga bagibala. Naliko omulokole, naliko wano,
omala emyaka ng'obala ekyo, njagala okutegeeza nti okumanya Mukama, okukola by'ayagala, obukkakkamu n'obwetowaze bye bisumuluzo bikuleetera okumanya Katonda, obeere mu Kristo ng'obala emyaka nga ddala ddala kituufu kikufaananako. Okumanya kwagaana, naye olw'okuba oganye okumanya naye ali kugaana. Ojja kulaba bakozesa ogamba abo bwekola buti okuba emimiro, naye nga ddala kituufu abakozesa lwaki bakkakkamu, bagonvu, bawulize eri ekigambo kye. Matayo, waliwo abantu bangi bw'olaba omuntu ng'aweereza, mwana wattu tokisanyukira. Waliwo abantu bangi ng'olina abantu b'osumba kanziito b'endigazo, naye ng'omuntu oyo singa atandika okuweereza Mukama onyiiga. Njagala okutegeeza mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, kyokola kya bwa Sitaani era si kya bwa Katonda. Bw'abanga omuntu ayimuka okuweereza Mukama omugulako olutalo, weenoonye gw'oweereza si Mukama. Messages Katonda z'atuuse eri ensi aziyisa mu bantu, era abantu abo balina kuba baweereza be. Yesu Kristo yennyini ayogera okufuula abantu abayigirizwa. Eriya ye yakola Elisa. Gwani, who are you? Toyagala bantu b'otambula nabo baweereze. Abantu bangi baalokoka naye nga tebasumululwanga. Abantu bangi balokole naye tebasumululwanga. Kkiriza osumululwe, omutima gwo gusumululwe, endowooza zisumululwe, oleke omubiri okukuvuga nga gw'okujja ku Mukama. Gwe naaweereza, obaweereza w'obawa, n'obaako ng'ayimikiddwako, kkiriza onywe ekikompe ekyo, kuba ne Yesu yali mutukuvu, yali Katonda, naye yabonyaabonyezebwa mpaka okuttibwa. Abakwogerako baleke, abakufuula emboozi baleke. Katonda akumanyi, Mukama akumanyi. Ngenze mu Matayo 28:18, Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Ani? Yesu Kristo aweereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Aweereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Ani? Yesu Kristo. Olw'ekumi kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mugende mufuule amawanga gonna. Mukazi gw'okuweereza, musajja gw'okuweereza, ekyo Katonda kye yayogera, ekyo Yesu ky'ayagala, era gwe mulimu omulungi. Omuntu akugamba okuweereza talina lutalo naawe. Mukazi gwe b'oli nabo bafoosinge, balagirire, bazzemu amaanyi okuweereza Mukama. Gwe wenna aweereza Mukama weesuneko, kubanga okola ekyo Kitaffe ali mu ggulu ky'asiima era ky'ayagala.
tolina bw'ogenda kulaba maaso ga Mukama nga teweewaddeeyo okumuweereza. Wakati mu kumuweereza waliwo ebisoomooza bingi. Nkiddamu, wakati mu kuweereza Mukama waliwo ebisoomooza bingi. Agambye nti aweereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Njagala otegeere kyengezaako okugamba. Yesu Kristo aweereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi, oyo gw'osinza. Kigambo kyekyo buli lw'oyimirira ng'okuweereza Mukama kakasa nti obuyinza bw'omuyinza w'ebintu byonna obulina. Y'ensonga kyoga nti muligoba emizimu mu linnya lyange. Erinnya lya Yesu nkugambye osooka kufulinga linnya lya Yesu, osooka kufulinga maanyi ga Katonda, osooka kwewulira nga ddala ojjudde, n'owulira ng'oli wamu ne Mukama, n'olyoka oba obuyinza bw'obulina. Obuyinza bw'omuyinza w'ebintu byonna ne bulabika eri obulamu. Olina okweggyako amagezi go, olina okweggyako okwagalako n'okutegeerako okungi. Abantu bangi eggulu ligenda kuba lyakulengerako obulengezi. Lwaki? Tiwaliwo ebikulemeddemu. Walokoka naye tewasumululwa. Okyalina by'okola. Okyalwa n'entalo ezitagasa. Okyalwa n'entalo ezitayamba. Waliwo by'okyatambuliramu. Okyatambulira mu magezi ge agasusse ag'obwa Katonda si g'oyagala. Agambye mugende mufuule amawanga gonna okuba abayigirizwa. Abakukako okuba omuyigirizwa, abakukako oweereze, olaba bakuvuma. Gwe omwana aterebuka avaako w'oli nagenda n'aweereza, owulira ennaku, owulira obusungu, omwoyo guyimuka mu ggwe. Kituufu walokoka naye tosumululwanga. Omuntu yenna eyasumululwa omutima gwe guba mwerufu. Atayayanira kuzimba bwakabaka bwa Katonda so si bumenya. Tayayanira kola bwakabaka bwe. Tayayanira kola kazinga ke. Tayayanira kola bwa kingi bwe. Lubiri, ayayana okulaba ng'azimba balina okuweereza Mukama, ye muntu yasumululwa. Bantu bangi balokoka naye tebasumululwanga. Ngenze ku lunyiriri olwabiri nga mbayigiriza, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Yesu yalagira biki? Nga mubayigiriza, wuliriza, kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubayigiriza, nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, bwe busatu. Uli olwabiri, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Ekisooka mu Yesu byalagira okusaba ennyo obutakoowa, okwagalana, okussa ekimu. Gwe by'okusaba bivaako. Bangi bali mu kubula. Yesu yatufiirira, teri bitulondoola. Njagala okutegeeza, tebaliiko musanga bali mu Kristo Yesu. Naye beebe batambula nga ye bw'asiimye. Naye g'ogenda n'ovaawo, n'okyama wano, n'oyogera ku gundi, totambudde nga bw'asiimye. Sitaani
abaako waatunula mu bulamu bwo ewali obunafu bwo n'akuyingira. Wano abaasoma nnyo bayinza obutakitegeera. Sitaani abaako waalaba obunafu bwo buli lunaku, kubanga yanduka bitugamba nti aloopa baganda baffe mu ggulu, abeera abalinnyirira. Sitaani alinnyirira, anoonya, akunoonya w'okolera ensobi, akunoonya olaba ng'akukoza ensobi, era awo w'okolera ensobi ye waayagala, era ye waafunira. Kuba gwe bw'omala okusobya akusensera mu bisenge byo n'abimenya, naye nga tosobeza takusobola. Naye twonoona mu bintu bingi. Kiki ekituyamba okusigala mu maaso ga Mukama? Kwe kusaba obutakoowa. Osaba emirundi emeka? Mwerimbalimba. Osaba emirundi emeka muntu gwe? Omukwano gwe ne Katonda gwenkana gutya? Weewaddeyo kyenkana ki? Oyayanira Mukama kyenkana ki? Olunaku omuweereza emirundi emeka? Gwagamba nti munnange bwe twalokoka emyoyo tegisobola kutulumba, era ebyekika byakoma, ebyekika bikulemberwa Sitaani. Sitaani anoonya w'olina obunafu, waasenserera. Ekikuyamba kimu, omutuukirivu aliwo lwakukkiriza. Tosobola kukkiriza nga teweewaddeyo kusaba nnyo. Olina okuba ng'osaba, kubanga gw'osaba olina okusooka omumukkiririzaamu. Tosobola kugenda mu kusaba n'osaba nobaako by'ofuna nga tolina kukkiriza. Olina okusooka okukkiririza Mukama, n'okola ekikolwa ky'okusaba, n'osaba ensi n'ekusekerera, n'okaaba n'amaziga, n'oyawulwa, n'owambibwa, eggulu erikuwamba, ng'ensi ekulaba ng'ekisekererwa. Naye nga ggwe okukkiriza okukwo kukusindika eri Mukama. Bw'omala okusindikibwa eri Mukama, oyambazibwa amaanyi agawandula endagaano z'ekika. Naye nga tomaze kuba mu Mukama, nga tomaze kwewaayo, tomaze kutambula mutukuvu na butuukirivu, endagaano z'ekika zikyakunoonya. Era kakasa nti buli lunaku okuuma emmeeme eyo ng'eri ku oluta. Gwe kennyini oli oluta ya Katonda, naye yaka. Ekyoto muggwe kyazikira dda, naye weematiza nti ebyakuba mamawo tebisobola kukuba. Njagala omanye kino. Lwaki bwe wali omulokole wafuna olubuto? Lwaki basisita mbala mu kyaki, babulaza n'abasumba, lwaki bakola ebyambyone? Abakozesa ebyambyone yani? Mbooza. Abakozesa ebyambyone yani? Ye Sitaani ayitawa. Bw'abanga asobola okujja n'akukozesa ebyambyone ogaa nti nali mulokole naye nafuna olubuto, nali mulokole naye nagaana ennyenda. Kakati kimanye ti n'emyoyo gy'ekika kyewammwe gikyajja gy'oli. Bangi aboogera, ogenda omubuuza ng'alina ne weakness ze z'amanyi. Njagala otuule weetegeeze mu byozoyitamu. Bw'obanga wakola ensobi ng'oli mu kkanisa n'ovuma omuntu, just kuvuma muntu, just kusooza, Sitaani afuga ekika kyewammwe bw'atyo bw'akuyingira. Gwawooza nti Yesu bwe nalokoka n'ensenga Yesu byonna byakoma, era tasobola kunnumba. Okuumibwa kusaba. Bw'onaaba tosabye ojja kwata erinnya lya Yesu mirundi 100, naye tojja kuba na bukuumi obwo. Obukuumi era friendship Yesu gy'alina naawe kusaba. Omukwano Katonda gw'alina naawe, era ekintu ekibagatta bakiyita ssaala, kusaba, kwewaayo, kunoonya. Kyekigatta ne Mukama. Naye bakugamba okusaba. Bangi nze mbalaba muli bannafu, temusaba, temwagala, temwagala ddala kusaba. Aye ne mudda mu kwematirizaawo, era ffe twalokoka n'emyoyo gy'ekika tegisobola tufuna. Weerimba. Bw'oba wasobodde okusooza omuntu nga Sitaani ayitira mu kusooza omuntu n'akuwamba, kitegeeza n'ebyekika kyewammwe bisobola okujja ne bikwambala.
enjigiriza ekyuke balokole. Enjigiriza y'ekivubuka ng'omutume Ssenfuma bwe yali akyogera yeeyonoonya abantu, kubanga baagala okusatisfyinga obulamu bwabwe, baagala okusatisfyinga obulamu bwe babumatize nti they are holy, nti batuukirivu, nti bamativu, nti tebaliiko musango. Nedda, ekikukwawula mu byonna kwe kusaba, kwe kukwata amakubo ga Katonda. Tojja kubaako musango era emizimu gy'ekika gijja kuba tegikusobola. Obujulizi bwange Mukama nga maliriza, nakugamba njogera kino with experience. Ndi musajja azaaliddwa mu bulokole, sibeerangako mu ddiini ndala yonna okuva mu buto bwange. Nkiddemu, sibeerangako mu ddiini yonna okuva linabaawo mu nsi muno. Kitange musajja muweereza wa Mukama. Waliwo emyoyo egijja ginoonya nga tosobola na gaggawala nga tomaze gisamirira oba gikolera bye gyagala. Era osobola okulokoka, eyo topic ndowooza ndigireeta, osobola okulokoka naye bw'obanga okyatambula aganaaga nga tosaba nnyo, teweewaddeeyo nnyo, tonnoonya nnyo Mukama, biba n'ekituli we biyitira okusisinkana era ne bikukuba, bikuba obugagga. Ndabyeko obugagga obwange kamwa koogera nga bufa. Ndabyeko okwagala okufa. Ndabyeko okubulwa emirembe. Bwe wennyika mu Mukama, nze bwe nennyika mu Mukama n'ensaba nemba sinadde 10 nina emirembe. Ekitaaliwo mu kaseera k'obugagga, ntegedde enjawulo wakati w'okwewaayo ennyo eri Mukama n'osaba. Yensonga lwaki abawulira okusaba kwange mulowooza oba guntugulalu. Siri mulalu, ntegeera bulungi. Ntegeera sirina na linnyo lyaguba Mukama. Waligee nti sajja kiri awo linene. Sirina na linnyo kyafu Mukama. Siriiko bulalu ate nina status wengwa. Naye nazuula ekyama kimu nti okusaba, okwewaayo, okunoonya Mukama, okugweddala Mukama ge maanyi gokka agakulokola. Yensonga lwaki njagala nnyo mukazi gwe, muwala gwe, mulenzi gwe osinze Mukama, oweereze bambi. Kyobola nga mbagwirako eddalu, bambi weereza, jangu oweereze, kwata wano, weereza, kuba mmanyi okununulibwa kwo okutaasibwa kwo kuli mu kuweereza Mukama. Nze saagala otuuke mu bye nayitamu. Saagala ofiirwe bye nafiirwa. Saagala omulaba afune kakubo waayitira okubikubira obugagga, okukubira ebintu byo. Lwolegezamu mu kusaba ebintu olwo bikubwa. Oba tokyaliko security. Tutambulira mu nsi ejjudde ebikemo, ejjudde ebintu ebingi. Tukuumibwa lwaki? Lwa kusaba. Mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, Taata omulungi, nkwebaza mu biro byonna Mukama. Ettendero libeere mu kamwa k'omukazi oyo n'omusajja oyo buli lunaku, buli lwakusaba. Nsabye omujjuze, Ayi Kitange. Ettendero libeere mu mitima gyaffe. Ettendero libeere mu mitima gyaffe. Gwe Katonda gwe tusinza omulamu. Ensinga eseka, ebigambo nga boogera, buli omu ng'ayogera by'ayagala. Naye ekitiibwa kyo Mukama nsaba kirabisibwe. Omukono gwo nsaba gulabisibwe. Osaanidde Mukama, osaanidde Kitange, osaanidde Katonda omuza ebintu byonna. Taata, saasira omukazi, osaasira omusajja oyo. Tusaasire nga famire, nsonyiwa Mukama. Yingira obulamu bw'omuntu oyo Mukama. Muwe amaanyi ag'okumanya n'okutegeera. Muwe ekisa ky'okusaba n'okusinza. Omwoyo omutukuvu nsabye oyo ofuge mu bulamu bwe. Osaanidde Mukama. Wabale Katonda abeera omulamu n'ayinigula ensi. Genda mu maaso ng'osaba. Weekumire mu kusaba. Weekumire mu kuweereza Mukama. Weekumire mu kunoonya Katonda. Mwokka mwogenda okwambalira amaanyi agakutaasa ku bintu by'ensi eno. Naye bw'onaaba tokoze ekyo, ojja kunyumya nti Yesu yakufiira emyaka 10
tojja kubeera omu kubakyusibwa. Walokoka naye tokyusibwanga, kubanga oganye amazima naye Katonda naye akuganye. Genda maaso ng'osaba, ng'onoonya Mukama, ng'omuweereza wokka wali obuyambi bwo. Bye bye.